Ero omumbejja Katrina Sarah Sangalyambogo mazaalibwa ge ate amawulire agayitingana tetunaaba ku verifyinga naye bagamba mbu producer Diddy afudde ate munnange ebyokwogera ku Anita Among ebintu biranze era ng'essaawa ya kakati wetwogerera waliwo abali emabega w'emitayimbwa ate abavuka Bannayuganda babamu basazeewo okubanga bajoyininga Kenya mbu balwanyise dictator. Mbaniriza mwena abali ku MCKTV mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya. Tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Gyebala emirimu gy'enjawulo gyonna gye mutuusaako engalo. Munnange bw'oba oliyo nga tona subscribinga ku channel yaffe ke kaseera obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okuba nga oleka komenti yo. Ebisigadde buteerevu wetuli nnyo amawulire tujja kuba nga tugakutuusaako. Waliwo amawulire agayitingana naye ekyensobola okugamba nti teganabeera verified. Weewaawo gayitinganye nnyo tugezezaako okuba nga tunoonyereza tulabe naye tetunafuna ekituufu kyekiriwa. Naye amazima agaliwo gali nti kuva lunaku lweggulo twafunye amawulire nga producer Diddy tali bulungi, nti embeera ye yeeyongedde okuba nga ate eyonooneka. Naye essaawa eno amawulire agayitingana ge tetunaba okuba nga tugaverifyinga okumanya oba kituufu oba nedda, ge galaga mbu producer Diddy afudde. Producer Diddy yavaayo gyevuddeko n'alangirira nga bw'alina akawuka akaleeta mukenenya. Era mu kavidiyo ye kennyini ke yeeyogerera ng'asiimye nga tekuliko nti oba baamukaka, tekuliko oba ki. Ye kennyini n'agamba nti ayagala abuulire ensi, alangirire ng'alina ebigendererwa bye bye yagamba nti ayagala creating awareness n'okubreakinga stigma, saako nti n'okuba nga kijja muyambako okuba nga oba nti akozesa omukisa guno abuulirire eggwanga, abuulirire abavubuka nti akolewo ne puroguramu ezisensitizinga. Mu bigambo bye ye kennyini. Kansooke mbawo akatambi kano abasinga obungi era mwakalaba naye era okuddamu n'okalaba n'owuliriza biki bye yayogerako ate ne waali essaawa ya kakati kiba kikulu nnyo. Then wonaaba omaze okuba nga olaba akatambi nja kuba nga nkwongerayo nkubuulire biki abantu bye boogedde na biki essaawa ya kakati ebiriwo. HIV positive nina akawuka kasiga siriimu. Bankebedde recently nabadde mu ddwaliro ne bansanga nina HIV positive akawuka ka siriimu. So my next journey ngenda kubanga nkola projects sensitizing people to live positively. Ngenda sigala nga nyamba abayimbi abali talented pushing on the cause. We can fight it, we can do it. Then ngenda kubanga nkola n'ebitongole bingi nnyo, musicians, producers, making sure to sensitizing, and we find a way that abaana abasinga aba teenagers and young musicians, producers, n'abantu bonna, they can make it through this world without getting problems. So it's taking many things we can do for each other. God bless you. Yeah. Oyagala kuntuukirira for any information, osobola okuntuukirira ku 0784 859 953. Ebigambo bye mubiwulidde awo nno ng'amaze abavudde mu ddwaliro asazeewo abuulire ensi. Era nno yalaga essuubi ddene nnyo yadde nga yali munafunafu. Yali munafunafu ate era kyensobola okukakasa nti kuva bwe yeerangirira tafunangako mirembe, abadde on and off. Ogenda okuwulira asseeyo mu ddwaliro, ogenda okuwulira okusinziira ku bigambo bye yayogera ebintu bingi n'abagamba nti n'owokubeera yali talina by then
nti bwe bamala omukyekinga bamukuttemu akawuka akaleeta mukenenya nti nga balina okuyiiyaawo mangu afune ow'okusula. Kwegamba generally n'embeera yo yokka si nnungi mu bulamu bwe. Mumulabye ng'atagala, ebyamutuukako yabitunnyonnyola, ebyaliwo. Producer Diddy ffenna tumanyi nti aproducinze ennyimba ennungi, omuli Stamina, omuli My Miss, Kokofinga, omuli Muchumba, Gift of Kado, ennyimba ennyingi eziwererako ddala. Naye yakugamba nti mu 2014 yafuna ebizibu, anaproducinga oluyimba lwe bayita Panado w'abasajja. Oluyimba luno lwe lwamuviirako ebizibu, n'akwatibwa. Bwe yakwatibwa ebintu bye byonna byonna ne babitwala, nti ne we baamuta teyafuna yadde ekintu yadde kimu bwe kiti. Obulamu bwe ne bugootaana. Okuva olwo life teyaddamu kubeera kyekimu. Okuddamu omuwulira twawuliranga mulwadde bamuddusiza mu ddwaliro biwalataka biki ng'atugamba nti mulwadde wa pressure oba ne ulcers. Naye nga bw'obimanyi munnange ebintu nga bwe bitambula, okuva olwo bamukwatamu akawuka akaleeta mukenenya, weewaawo obulamu era bwali si bulungi. Weewaawo abantu abamu baavaayo ne boogera ne bagamba abadde akayina naye lwakuba kati alabye talina buyambi, abadde alina okunoonya engeri gy'anaabaawo, kyekyavuddeko n'avaayo ne yeerangirira. Byonna byayogerwa, naye mu butuufu obulamu bwe tebubadde bulungi era tebukyali bulungi. Simanyi nnyo amawulire agavaayo galaga nti munnange nti avudde mu bulamu bw'ensi eno, naye nga wenkugambye nti tubadde tetuna verifying oba kufuna verified information okukonfaminga nti kituufu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nalabye ennaku lweggulo yafulumiza ebifaananyi nga mu mbeera mwali si nnungi, ng'alinganga ey'ekyayi. Era ne ndaba abantu abamu bavuddeyo ne baba nga bamuwa advise, abamu boogedde be baayogedde. Abantu abayogedde nalabyeko anti Kaduka yabadde ne bubaka bwe naye nga bwamusindikira. Atukubanza tuwulire yabadde agamba ki. Kansa oyo omuntu okumuzuula nti kati kansa waddala n'agwa ku ndiri bw'ati myaka gyonga 3 ng'oli awo gifa, bw'osula ku seminti bw'ozuukuka mpaaka taasa, ate kati emmere tekyayitamu, ate kati bakwambaza olupya. It is a sacrifice ey'omuntu akwagala, naye okimanyi waali abasajja ekyo kyekiba neewuunyisaako. Obeerawo ng'okimanyi producer Diddy yagamba mbu abakazi bonna baamuddukako. Wali olowooza bonna ogenda kubawasa? Omanyi bino bye mutayagala kuwulira. Producer Diddy wali omanyi nti buli mukazi ali awo yenna wo, buli mukazi gw'okubako eriiso agenda kubeera mukazi wo? Basajja mmwe ateebuulirire, mulina okwebuulirira baganda bange. Olina okumanya n'obako omuntu gw'osukkulumya. Akateeteeyi akalungi nga tonnakawa malaaya akawe mukazi wa akambale, akagatta akalungi nga tonnakawa malaaya mukazi wa akeetaaga, kubanga yajja kumanya nti ndabirira baze. Naye tewali malaaya asobola kukkiriza kutuula nawe ku kitanda. Nze ne waba musajja wange nga yafuna siriimu nsobola okutuulawo ne mujjanjaba ate nga ne kamera kweziri nga siswadde, kubanga bba wange waabaawo. Katugeze singa oyo producer Diddy abadde bba wange, Kaduuka singa ne mu kamera mbaamu nga siswala, kubanga mba manyi omusajja wange yabeerawo. Zino ensobi zikolebwa bantu, mbeerawo ne mujjanjaba. Naye abasajja mufuna ssente, mubeera n'obudde, obeera n'essente, mubeera mba malaaya. Bw'oli ono otuwoleza ng'abakazi bwe tuli abangi baliwa ku kitanda abakujjanjaba? Baliwa? Imwe basajja mwe mufune ebyokuyiga muve kuzanyira ku basajja bakazi bamwe. Kyova olabanga abasajja abagagga abasingayo obungi abali ku nsi tebamanyira bantu, tebamanyira bakazi baabwe bakulu. Abasajja abagagga abasingayo tebamanyira bakazi baabwe, naye osanga abasajja balinamu ku busente obutitiri nga bamanyira bakazi baabwe okufaako obufi. Ne weerabira nti omumanyira omumanyiriza kuba malaaya, ani agenda okubeererawo? This is a reality talk. Ng'otuyana Dia kikimwana gwe saagala ebyo. Oyo ye anti Kaduka ayina naye obubaka bwe bwabadde ayisaawo ng'abusindikira producer Diddy. Naye akatusabe nnyo, amawulire agavaayo si malungi ate galaga mbu kusinziira ku information eri etambula galaga nti producer Diddy yejje mu bulamu bw'ensi eno. Eggulo yalaze ebifaananyi ng'ali bubi nnyo, ng'ali mu mbeera mbi, naye ng'alina eddagala lingi liwerako
ng'alina mu ngalo abantu kye basuspectinga mbu oba nga kituufu afudde mbu yejje mu bulamu bw'ensi eno. Gajja kuba mawulire mabi nnyo era nga tegawoomya matama, nga si malungi ga kuwulira, naye tujja kubanga we tunaaba tufunye information eyaddala nti oba afudde mutuufu tujja kubanga tubagamba, naye nga mawulire si malungi agavaayo. Ngezezaako kutryinga okunoonyaako ekituufu ekiriwo ekitambula, sinakifuna, naye nga amawulire agaliyo gali nti embeera mwali si nnungi. Olunaku lw'eggulo twakomye okumulaba okutegeera ng'embeera mwali si nnungi, naye olunaku olwaleero batugamba afudde, naye nga tetunafuna amawulire amatuufu agaddala, naye nga tujja kuba nga tubibabuulira tutegeere ekituufu kyekiri, wafudde oba akyaliwo. Nga tuvuddeko wa producer Didi, tuddeko ebigenda mu ggwanga waneeno mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tulaba abantu abamu, oyo nno gw'olabaawo ali mu kadukulu ye former RCC naye nga yasibibwa ebigambibwa mbu eyavoola ekitiibwa kya Anita Among, Honorable Speaker wa Parliament, era nti n'ayogera ku corruption egenda mu maaso era nti waliwo kumugabira akasente n'akagaana. Awo nno n'ayogerawo ko ebigambo ku ebyo ebigenda mu maaso ku bukadde 5 biki ekyamuviiramu, ne bamugamba nti sooka otuuleko wansi, ne bamuwumuza ne bamususpendinga. Ekyaddiridde olunaku lw'eggulo twafunye amawulire nti ate abuziddwawo, era waliwo abazze ne basalako amaka ge ne bamutwala. Tugenze okulaba nti yasimbiddwa mu maaso g'embuga ga kooti era nti ne bamusindika ku walimanda. Oyo mukulu amanyiddwa nga Anderson Biraro, abasinga obungi mumumanyi, so ebintu tebitambula bulungi nga womanyi. So ku nsonga nga zino bwe zitezitambula ezigenda mu maaso, obutali bumativu, dictatorship, ate abamu abavuka Abannayuganda bo basazeewo abaagala enkyukakyuka nti ye abange lwaki tetwegatta ku Kenya ku Generation Z abali mu kubanga balwanirira eddembe lyabwe n'ebintu ebitali bimu okubanga bigenda mu maaso. Munnange omwana mulenzi Sam Ekanya, ffe bwe tumanyi nga The Mighty Family, yabirabye n'agamba nti Kenya eno famire yange nayo mbaddeyo kakabanga nakakawera nga bampondamizaayo oba nga ndiyo nga omubweddamu, nti lwaki nange siba joininga ne tubanga tulwanirira kozi gye baliko. Munnange si bigambo byange, kankulage omwana mulenzi Sam Ekanya, ffe gwe tumanyi nga The Mighty Family, nga yesoze e Kenya. Amanya gange nze Okanya Sam. Majina yake ile Okanya Sam. Ndi wale Kenya, ako hapa Kenya, nga ndi muna Uganda. Ndi mu Uganda. Ebinjogerako bye bino. Hizi ni vitambulisho zake. National ID. Hii ni national ID ya Uganda. Inasoma majina zenyewe Okanya Sam from Uganda. Alizaliwa date 11 tarehe 11 mwezi wa 11 1985. Eno ye passport ya. Na hiyo ni passport yake. Nzize Kenya. Amekuja Kenya leo. Nzijidde mu bus. Ameingia na bus. Simba coach. Inaitwa Simba coach. Mu seat yetuddemu. Seat number amekuja amekelia 41. Ilikuwa 41. Direct kuva Kampala, Uganda. Kutoka Kampala, Uganda paka Kenya. Ndese message. Amekuja na message eri abavubuka mwenna kwa au mayouth wote, abana Kenya, mavijana wa Kenya na abana Uganda, na wa Ugandans. Ensonga endese nkulu mani nimuleta hapa lwe lunaku olw'enkya ni siku ya kesho. Abana Kenyans temuddamu musifanye tena kuzimba dictator mulala mu East Africa, kujenga dictator mwingine in East Africa. Abana Uganda esobi gye twakola, Ugandans makosa walifanya, twazimba dictator atufukidde ekizibu kati emyaka 4. Washajenga dictator, amekuwa shida kwao for 40 years. Tulina okulwana, wanafaa wa fight sana. Tuli mabega wammwe, wako nyuma yenyu. Dictator omulala mu Africa, dictator poeta atatoka East Africa, tagenda kuddamu kubaawo, hatawahi kuwa tena. Olunaku olw'enkya, kesho siku ya kesho, tukeera ku makya mapema, Ruto must go. Tunaenda kwa kutembelea Ruto must go.
Ruto ne Museveni kisumuluzo na kufuru. Ruto na Museveni ni kama kufuri na kifunguo. Ruto ebintu ebimu by'alyokola mu myaka ebiri gy'amaze biri ebimu Museveni byazaakola mu Bannayuganda. Ambavyo vitu Ruto amefanya kwa miaka 2 amekuwa kwa kiti hapa Kenya ni vitu same Museveni amekuwa anafanya na Uganda. Ngafa abavubuka Kama sisi wa vijana tetugenda kukikkiriza hatutakubali olw'abaana baffe kwa watoto wetu betwalonda au tulichagua mutukiikirire nyinyi mkuwe mnatusimamia ne mukusa mbuto zammwe na famire zammwe na tena mnatoshea tumbo zenu peke yako. Tetulina mirimu, hatuna kazi, mwe muli bulungi. Nyinyi mko poa. Mu myaka ebiri Ruto gy'omaze Kwa miaka 2 Ruto amekuwa oyambala n'engatte y'akakadde ke Kenya. hata unavaa kiatu inanunuliwa na milioni 100,000 aliye. Muwala we ali bulungi. Your daughter ako vizuri. Temukoledde bantu, Hakuna vitu mmefanyia watu. mwekoledde ngammwe. Mmejifanyia kama nyinyi. Ng'abavubuka Kama vijana tetugenda kukkiriza dictator mulala. hatutakubali dictator mwingine. Nga bwe twakkiriza ng'Abannayuganda bwe twakkiriza Museveni Kama wa Ugandans walikubali Museveni n'atufuga okumala emyaka 4 kuwa president wao for 40 years. n'atutta Aliwaua nga woyogera akusiba. hata ukiongea na kuweka prison. Nziza wano okubategeeza Amekuja leo kuwajulisha ng'abavubuka tuli wa Ruto wetumala Ruto kama vijana tukue pamoja, tukimalizana na Ruto Museveni gwaddako. Museveni will do next. Yo ekanya samo fegwe tumanyi nga Damaite family newe wao abantu abamu bagambye nti olemeddwa okubanga ogoba nakyemalira mu country eyo ate ogenze kugoba Ruto nti onaamalako nti abange nti wakusabira era tetumanyi gye binaggwera naye ffe munnange tubaawo nga bulijjo okubanga tubibatuusaako mubirabe mubiwulire mubitegeere. Muyinza okubanga mulowooza nti biba bigambo byaffe nti tupolooka omugambo gutaliyo naye ffe tuba tubatuusaako ebyaddala ebitambula ebitrendinga. Nga tuvuddeko eyo munnange olunaku lwaleero mumbejja waffe Katrina Sarah Ssangalyambogo olunaku lwaleero mazaalibwa ge musaayi mutono ajaguza emyaka 23 nga tuli mukubanga tudimandinga okubanga tumanya kabaka waffe ali luddawa era nga tulindiridde abataka abagenze Namibia okubanga batuleetera obubaka oba oliyawo batuleetere ku bifaananyi nga beekubiza ne kabaka oba batulage ku butambi nga bali ne kabaka nga bamubuuzaako. Olunaku lwaleero tulina okubanga ate tujaguza amazaalibwa g'omumbejja Katrina Ssangalyambogo awezezza emyaka 23. Musaayi muto nno, abantu bangi bamwogeddeko ebigambo bingi. Simanyi tafaanana mumbejja, akola ebintu eby'ekisiru, simanyi ali biki bamwogeredde ebigambo bingi naye omusaayi muto nno ajjukira tawangaalidde nnyo mu ggwanga Uganda obulamu bwe bwonna awangaalidde emitala w'amayanja asomedde emitala w'amayanja naye ye mumbejja gw'emmanyi ali free obulamu bwa butambuza kweggamba like any ordinary person. Ye Sarah Katrina Ssangalyambogo ayagala nnyo obulamu obuli free, ayagala nnyo kweggamba ali shosho. Tuze tumulaba waneeno mu bivulu yetuulidde mu ordinary, tuze tumulaba kweggamba ye princess wa Buganda. Mukama mulungi nti olunaku lwaleero amwongezaako omwaka ate era twalaba yasoma era ne bamutiikira emitala w'amayanja. Juzi gy'ovuddeko era twawulira nti essaawa ya kakati akola naye ng'akolera eyo era emitala w'amayanja gy'awangalidde okumala akabanga. So omumbejja Katrina Ssangalyambogo atukuyozaayoza olunaku lwaleero okubanga Mukama asiimye n'obanga oyongeddwako omwaka omulala mu mbeera eno nga tuli mu kubanga tubanja kabaka waffe. Mukama ate akwongeddeko omwaka omulala ng'oli mulamu, oli musanyufu, yadde nga bibaawo bingi ebisoomooza naye gw'oli mwana
si kirungi abantu ate okuba nga bakuyingizaamu kino nakiri Mumbejja aganye kubanja Mumbejja simanyi bukoze bitya ate bibadde bitya naye nga gwe oli mwana tusaba busabi Mukama akukuume princess waffe era Mukama yongera okubanga akuwa obulamu n'okwongera okuwa essanyu oli mukyala musanyufu asanyuka nnyo Mumbejja ali shosho ayogera na buli omu. Happy birthday Princess Katrina Sangalyambogo. Mukama akuwa omukisa era yongera okubanga akukuuma. Ssaabasajja awangaale era nina abagereka agerekera Obuganda. Tukomawo.